baba tonyigira Jude nkubulira ebyaddala ompisiza bubi nnyo singa tobadde mwana mama na taata Jude mbadde ngenda kukyawa emirundi 10 naye ompisiza bubi nnyo 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 Yoga omukazi asobola okukyaya mwannyoko laba nno omukazi omaze omutegeera bamukuleetedde omusiimye feelings zonna zikujjudde mbwadde tunoonya omukazi omulala feelings zonna gwomanyi nti oli ku mutima gwange gwoli mukuzanyisa Jude oli mukumenya mutima gwange baba naawe ebintu biveeko oyo omuwala mwesonyiwe talina makulu so nali nkugambe tondetadda mukuneta abakazi baabo n'oganda kati omukazi mutegedde oli mukunga nkukyayi baba omukazi agenda twawula si nnyo naye nkubulidde nja kufunira mulala mwesigalize naye kyomamanya nkunyiigidde tuli emmere tuve wano ekituufu baba ffe ng'abakazi tulina ebintu bye twesigaliza ng'oluusi tetuba tetwagala bisha yalinga n'abasajja naddala mu abasajja naye ate onsindiikiriza kyali wange oyo gw'olaba gw'oyitanga kyali wange biki ebyo ekituufu si muntu mulungi mukwano gwange nagenda omukuleetera nga ndowooza muntu nali mmanyi mumanyi naye tulina we twatuukira ne tunyumyamu ebigambo bye yali ayogera walayi saabitegeera biki lindako nkulage omanyi oyinza okugaba munnaye nakukotogera naye nkuggyako omukazi esimu yange erikodinga kyekirungi era namanya bwe naabigamba maaso ku maaso nga sirina bujulizi tojja kukkiriza twali twogeraawo kuba twaviiraawo ne tuyimiramuko katonawo ne tunyumyamu naye ebigambo bye yali ayogera nze byansukkako kati wuuno mazimanga yekwe omusajja yakogwa muleetedde kola kya munne otyekyo ekiringiringiri ekitategerekeka wanje Jude bulijjo mmanyi onjagala n'okusinga oneno ndeetera omusajja wa siteringi kkono omwanyinazeko leka naawe nga muvumyeko okyawo okwogera amazima obwedda tonanga ntunulandi bwe nti wasiyesewo naye omusajja yenna obwedda nsisa amalusu singa nategedde nti omuntu gondeetera nsamula bw'ati amalusu nandiyambadde kakku naye pulisira oli kuladi tebyetaagisa kkula batukoye bino ebintu by'okuzunga nga abasajja bakuogende wono lwaki totuula wamu n'ofumba Jude kimala olijjako kyempulidde kimala jjako ebintu byo jjako ngende mukuleetere ani kulisirawo olina amagezi ate nina amagezi golaba amadde kati oyinza okuntira nembeera nga ndi n'omukazi oyo ekikazi ekisirusiru kyolabira ate baithe nakirabirawo ddala ngobona obuwalewale bwekambadde nga tekalina mu magezi baba ongambye nkuyitire naye bakazi oba obwongu bwammwe buli towasagana kulinnya ddiddamu ddiwulya ekituufu baba omukazi si mutuufu mbadde saagala bikulabe naye ekyamazima si mutuufu gemazima Judith omanyi obulamu bwange saagala bintu binsumbuwa mu bulamu bwange nze James ate ayeesonyiwa ekintu n'enkirekera ddala omanyi kati ekyo nkitadde kambeera omuwuulu mpaka lwendifa baba mangu ako yagala leka kuwasa tugende naye tekirina buzidde emmere tugende nemmere maze nzikuse maze amangu ako maze kale kandyeko ennyama nange tugende nzikuse babi bubu tusainza okulaba nnyo nange basanga sebo Steve kulikayo ndeyo biki ebyo byompita naawe muganda wo gwoyita bwoti ombu bebi bubu ndi muganda wo taddamu bimpita ebyo bimpita n'omugenyi awulira analowooza ki bannaye oyo no muganda wa Patricia yamuleese wano agambye agenda muno namangu ono muganda wa Patricia erika nawe toŋŋamba ate wobadde waakajja nandikugambye erika nawe ate siwani nkubidde ku ssimu omanyi mami waffe yamukuza nnyo ekyejo tekitwala bubi kati nga muyita bebi kati nange nebinkwatiramu kakiva nange badde muyita bebi naye nawe olaba oyogeranga onkomangako naawe era dde nyawo sotano nyawo bulungi bale kujja tulabako
Niwe kusangibwawo. Naffe wetuli wano. Patricia ali waye. Patricia agenze mu town oba balina meeting oba mukolo sitegedde naye ng'agambye ajja kudda mangu. Omugenyi ye wamwadde ku kyokulya. Ekyokulya mbadde nkyafumbanga tulinda gwe. Nawe leka. Nze ne wesitabanga omugenyi muwange emmere naawe. Kati mba butadde aba nenze akawungeezi. Onango muwe emmere naawe. Kale kangende nzijule mbaleetere muli. Yangu akunawe kiwalibadde wakikoze nadda nga sinaana nakutuuka. Era kambikoleko kuba nange enjala ennuma. Kale kyokka baby, ani? Steve lekera okuyita baby. Nedda wala mama yatwonoona. Singa teyali mama. Twandibadde yatwonoona naye nga kikoleka awo. Kale kaleete mmere. Mula. Tokonkona bwoba oyingira mu ofiisi. Owaye enkonkone nga nkonkone ewaani era mu ofiisi yaani. Kale nkuyambe nti. Gwe tonnamanya nti nze yinkifugi w'eddwaliro lino. Nkuyambe nti kuba nsanze nina byenjagala okukola wano. Badde nina byenjagala okwogerako naawe. Ng'oyogera nange otya? Nze saagala kwogera naawe. Pozi yegwe Ben. Kyogamba tommanyi. Nkwani oyina ebintu byeweewa ng'ate si gwe alina obbikola. Kugaba emirimu gwe buli kimu gwalagira bwe ndagira nga naawe olagira. Simanyi kikyoliko. Lutalo ki lw'oyagala okulwana? Lwaki togenda n'oyogera neyakuwa omulimu? Kubanga nze tolina lukusa lwogera nange. Ekisooka si nze nakuwa omulimu. Ne mu bakozi benkulembera sikumanyi. Okitegeera? Era singa gwe mbadde njagala okwogera naye era naaligenze gyali kuba mmanyiiyo. Olwaleero nzize nga njagala nkuteeke woojja. Nze nno nkusaasira kubanga ne golowooza yakuwa omulimu antya tasobola kwogera nange. Kati gwe yakugamba ojja omulwanira olutalo naye simanyi oba olutalo lw'olowooza lw'olwana onoomalako. We yatuukira okundeeta. Nga naye ye tasobola kunfeesinga twogere. Munnange yampa omulimu amanyi Eva yaani. Nze entalo ezange nzeerwanira. Taata nja kuteeka woojja. Kati kambuuze bw'oyagala okukulira onoonya banoonye kuba nze sikunoonya. Pozi ani yakuwa omulimu? Ombuuzanga ani? Bwe tolaba nti olabika obaddeeyo ng'oga Dr. Ben Lujja Balumu ajje gyendi naye sisobola kuba sikumanyi. It's okay. Benkulembera mbamanyi. Time will come. Ate ng'era onnoonya. Omanyi mami yagenda n'akuza bubi omwana oyo ng'amuyita Betty. Kale naffe ne kitukwatiramu ddala kati kyetu asobola lwakuba nti wooli nti muyise bebi naye wano byayagala muyite mpita nga mami wange naye ng'ekituufu kiri nti ebyo byayagala omuyite bebi nga mami. Kugamba okyamuula Gyetuli. Gyebale. Afe gyetuli eno. Kati kambuuzeemukko. Gwe mukulu ne wabaawo omulala addako then Patricia n'ayoka addako oba Patricia addako gwe direct? Nze muto Patricia ye mukulu. Ivaawo naawe. Iye. Leka naawe ate. Ndabanga gwe mukulu ate. Anti ffe twakulira mu kyalo. Vaawo naawe. Era nze ndi mwana muto lwakuba nti mbeera. Ate bate tulina nakasente bulungi byandabirira. Bambi. Kati Patricia alina taata we omulala. Mugatta maama. Tugatta maama ate bwali taata waabwe alina ku ssente. Ekitegeeza maama yazaala abaana bangi mu bataata ab'enjawulo. Iye. Kali muli baana bameka? Tuli bana. Nga Patricia tebaliiko ate. Maama omwe yakola omulimu yeebale bambi. Embeera nange ngenze n'enjiranga mu butuufu. Naye ekyo ky'okuzaalazaala mu bataata ab'enjawulo ku sayidi y'omukazi tekitera kuba kirungi. Nti embeera yebe bajjayo era. Ati sikinakubeera ku sayidi yaffe nga ffe abasajja netuzaala mu bakazi kati nga nze wena kuzaalamu abaana nenzaala ne Patricia nenzaala ne mulala ekyo kyo kibeera fayini. Kitegeera. Omanyi nze bba wa Patricia. Ate gwe jjukira naawe oba mukyala wange. Mbadde sinnabakimanya nnyo. Oyo Pato muntu wange kuva dda. Just tubuzayo bubuzimbaga kati kyekyokka. Kati oli mufumbo oba? Siri mufumbo.
anti kati namaliriza okusoma baba nandeete nonkole. Nya emmere kiki? Bannange yanguwako nawe omugenyi enjala emuluma. Ekirala oli gw'ogamba mbu boosi wo nze ndabanga emyaka egimuweddeko oba gw'olaba otya? Kati nze ndowooza waali tudde ggwe kennyini ne weebuulirira n'okkiriza okolagane nange. Kubanga essaawa yonna afa gwe tomulaba ayuuguumye. Naye ate oli wano boosi wange yampa omulimu nze yampa omulimu maama wange. Kati sirowooza nti gwe baaguwa ow'ebweru basobola okugoba nze balekewo ggwe. Kati njagala weebeereremu okkiriziganye nange era okolere ku mateeka gange. Kuba nze ebyange naawe si nti kuba njagala kukola lutalo oba kiki. Njagala tukolagane tulabe engeri gye tuyinza otambuzaamu eddwaliro. Naye gwe bw'oba owulira ng'oyagala buyinza simanyi oba ddala olina kuba olindabanga ali myaka egifa. Nsuubira obitegedde bulungi. Sirwana ntalo ate era sijja kulwana nawe lutalo, nja kukola ekituufu kye nnina okukola. Gwe kimanye sikumanyi. Ekitegedde? Omanyi. Sikumanyi. Yogera ne mukama we yakuwa omulimu. Mbadde nkuwa buwi magezi otandika okukolera ku biragiro byange. Otherwise eddwaliro lisobola okukulema. Kale kati madamu Eva osanze ndi busy kankole bye nnina okukola. Kansuubire nti olinayo ekipya ekisinga ku bino by'ozza okuŋŋamba. Kubanga tebyenkolera okitegeera. Ate n'Abaganda bagamba anaazina takumba. Nsuubira bw'oba olina oyagala kungoba bakunfulumya woofiisi kye waalikoze n'otabonaabona. Gwe ky'oba omanya nze wendi nga dokita akulira eddwaliro lino. Ate sijja kulwana naawe lutalo. Mmanyi bwe nja okukwata ensonga zino ziggwe bulungi. Okay. Nina n'ebyokukola kambimaliriza. Mukwano. Mbadde ndowooza kyenkugambye ky'ojja okukola ate nkiwaddemu buwi kaseera ne ofiisi ojja gifuluma. AKASATTIRO basatira